Democracy obuzibu tusinga okusanga amawanga gaffe gano okwagala okudefininga democracy kusinziira ku bazungu bebatubulira nti democracy kitegeeza bwekiti so nti entegera yaffe ya democracy teri homegrown waliwo batirogamba mbu African solutions for African problems. Hatukwata democracy entegera y'abazungu gye bategera mu democracy twagala tugitransplanting tugikoleki tugiteeke wano era sinzo mu inherently sirowooza nti obuzibu bwa Africa butabaawo democracy kubanga eyina ebizibu bwe tuli batwagala kwogera ku democracy nga democracy as a concept tusobola okugyogerako naye nze kanzire ku ntandikwa ekyo ye disclaimer therefore nze okuwakanya kwange for example abamu ku bakulembeze ba Africa let's use Uganda nga example nti okuwakanya kwange eri President Yoweri Kaguta Museveni tekuli based so much on the fact that ntaruddeko nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga newankubadde nga nayo nsonga naye nti obuyinza buno bwamaze nayo emyaka 40 abukozesezza ki eyo yesinga okuba contentious issue nti obeera n'obuyinza buno obuyinza obukozesezza ki is the reason ensonga emu ku jeninako obuzibu nti obuyinza buno byonna bye yatugamba okubukozesa tumaliriza tabukozesezza mbadde nsoma ekitabo nakyogerako luli ekitabo kya Professor Mahamud Mamdani nakisoma weeks singa 3 emabega nakiwandiseeko wiiki eno Mamdani awandiika agerageranya President Idi Amin ne President Museveni yagenza okumaliriza okukola comparison ng'agamba Museveni has been worse than Amin kale naye imagine we have moved full circle. Professor Mamdani yamu kubadde abatayagala Amin kubanga ensonga zaziraga naye watukiro gamba nti wengerageranyiza bino Amin byakola ne Museveni byakola Museveni lwakirika Amin ebyo si byange Professor Mamdani yabikola ki yabiwandika so kati byonna President Museveni bya setting out okukola amaliriza actually tabikoze eki tabikoze obanga birakinga kati gajja kubuulira nti kitufu akoze nera nga omulawo weyandikoze nawe ne bakukwata mu bukulembeze bw'eggwanga era ojja kukola kubanga sente zokozesa sizizo waliwo ebintu ebimu nga biri basic nga buli omu abeera mu asobola obikola ki naye success y'olugendo nga we nagamba luli tugipimira ku buwanvu ki bw'otambudde naye wali oyeragawa nti bw'obanga setting out kukwata olugendo nti mbadde ngenda Tanzania katugamba abantu gye bategeera nti nvudde wano ngenda Sembabule waliwo kilometers 15 naye maze nga olugendo lwa saawa 2 kyokka zigenza okwera saawa 2 sinnatuuka Mpigi awo tusinziira okupima whether obadde successful oba nedda tetutunula naye era ntambudde okuva ku makya myaka saawa 2 zinsanze Mpigi naye mu butuufu saawa 2 zandikusanze Mpigi nga mu luguudo tewabadde jaamu so byeyo tusinzira okulaba so therefore nti njagala okudda byonna nno mbyogera mbigerageranya ku Tanzania nti navuddeyo gyendi naye njagala okuba ebifaananyi okuleretinga ku wane waffe kubanga wetusinga okukola ki okusinga okutegeera kituufu bw'ogende Tanzania kyamazima olaba entambula eggwanga gye litambudde without a doubt okusinga Uganda by the way yes in terms of okulakulana kw'abantu in terms of abantu welfare yabwe economic indicators otunulira ebyo nebidetermininga embeera z'obuntu ez'abantu whether education whether ebyo bitugasiza wama amalwaliro enguudo ebiki Tanzania yetusinga oyinza okutambula kunosanga leni y'oluguudo Tanzania leni 7 leni 8 motoka nnya zitambula wano mu Uganda tetuliiwo olwaleeno ennyeno n'eno teziriwo therefore batambudde ekikola ki ekirabwako era tebadde Tanzania n'okuva yafuna independence tebadde na lutalo lonna okuleka Aminiro yagala okubatwalira other than that ebadde peaceful era ebikolwako mu budde obwo bikola ki birabwako naye problem y'abakulembeze ba Africa okulowooza nti abantu kati biri aspect y'okugamba mbu enkulakulana y'abantu nnungi aba political economists basoosowaza nnyo enkulakulana y'abantu erabwako material benefits material improvement y'abantu abali mu political economy bagisoosowaza nnyo naye bali mu political abali mu byobufuzi abatunulira politics bagamba newankubadde abantu bawadde bino naye balina eddembe lyabwe basobola okukozesa bwasobola okwogera ebigambo n'ateeraliikirira kudda waka nti alina obuyinza okukyusa gavumenti ye
Tanzania butanga bafuna bwetwaze CCM yebafuga naye ebisanja bili ebiwedde ebibiri CCM diwalio especially kino ekiwedde Magufuli kyawangula waliyo okulowooza kungi nnyo nti actually Luwasa yakola ki yakuwangula naye namba 2 bw'omaliriza webamala okuwangula abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti obakwata otya kakati Tanzania ababadde bavuganya Tindirusu nakati akyali mukomera n'omulala emudde mu kulembeze naye ali mukomera kakati abantu eddembe ly'okukyuzinga Suluhu wafuna 98% tubuuza bwaba kubanga abakyadema bali mu kalulu yandifunyeezo so newankubadde bino obikoze nga birungi naye abantu bw'otabawa ddembe lyakwesalirawo nti balina ssemwani abafuga okulonda obulonzi zino nti naafe okugamba nti eggwanga liri democratic newankubadde I have told you I have a problem with democracy naye katugambe mbu yaliwo kubanga kyekiriwo kyebagamba kyebatembeeta bw'ogamba nti okulonda obulonzi si kyekyokka ekiweesa abantu okuba nti balina obufuzi balina ssemu mutwe bafugwa kubanga bw'omala okulonda for example abeesimbyewo bakkirizibwa okulonda abantu abakuvuganya gavumenti bakkirizibwa okuvuganya gavumenti namba 2 bakkirizibwa okutambula mu bantu ne babawa programu zaabwe namba 3 abantu abo batuuka okugenda okulonda ebyo bye balonze reflectinga ebyo bye bakoze for example if I go to vote does my vote get reflected mu results ezikoze eki ezirangirirwa for as long as ezo China deficit tosobola kutuka kasante eggwanga liri ku musingi gwa demokrasia era nze ndowooza nti abali mu ggwanga eririraanye Tanzania bafunemu ekyokuyiga naddala nga bagenda mu kalulu kano nti sometime okulonda ebivudde mu kulonda byebyo kasi byebisalawo oba oyo omuntu ayagalibwa batakola ki tayagalibwa so ndowooza kyakuyiga kyamaanyi